Voice Babiri. Wewa mbaniriza nnyo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri nkyali ne Alhaj Abdul Nadduli tukyagayagaya mu nsonga nga bwe zikyagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda okulayirako omukulembeze w'eggwanga okwabaka ba paalamenti okulondebwa kwa banaakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu ssaako ne mu maaso we tulaga tujja tunulako ne ku nsonga bannayuganda bye muzze musuubira bye muzze mwogera ku nsonga olukiiko lw'abaminisita ministries ki ze musuubira abaana abantu be musuubira abantu tuddemu. Haj tuddeyo ku nsonga wali emabega gye tukomezza mu kubo mu kitundu ekisembyeyo ekitandikidde ddala abangi bakkiriza nti mutabani Robert Kyagulanyi Ssentamu okukkiririza mu National Resistance Movement n'atasimba mubaka ku kifo ky'obwa sipiika kiringa ekikakasa nti ono akkiririza mu nkola eyamu ya National Resistance Movement. Failure to win him. Join him. Kasitolemerero okumuwangula webale nnyo mwegatteko kubanga kakati awo takyali Kyagulanyi Nuupu. ono bali mu ggwanga ddala be baba bakadinaali kakati bali vibrant okutuula okwejjamu paapa. Kakati obanga wazzo ng'oli kadinaali ng'oli wa Africa oli wa Asia ono wa North Europe ono wa America obalaba betunulamu ti niyo wayi bwetugenda okuteekawo agenda tuzingira mu ffenna naye kakati ku ddakiika eno ala mu bwenkaaga yaffe ayinza okuyitamu nti naffe ate okuddamu tutunuuliranga abantu let us join them kubanga abali ba parliamentarians eri nsi ndala era gwe bolondoola ate kale gundi ate gundi gwe tonnaba kumanya kyewalonda bw'ofumbizanga muwalawo toddangayo okusindika etteeka mu bukoddomi. Mwana atayise owanga watayise waleeta waaki eno genda omwewasiza ate mutabani wo si kutomera butomezi okwo kwennyini mutabani wo teyatomedde apaana nze mutenda magezi kyalaba ekyo yabadde ateekeddwa okukola nze nakirabako era omutenda magezi 98 twavuganya ku ntebe ya 5 bajjaya nti twali mu babiri nze ne mukama wange Deo Nsereko wakubadde waaliwo abalala ne bemmala okuwangula mwami Deo yakola ekyobuzira n'akwata mukazi we ku mukono najja muntuusaako ku mmeeza we nali ntuufu nti wuyo mukukwasiza kubanga kati wuwo gwe ng'omutegeevu wali olina kukola ki nomuno nemuwa minisita ti aserendarize nti wakubadde wabaddewo olutalo luli lugize eki kakati tugenda ku mirimu ono yazze kukola mirimu tiyakiikiridde nze bba sinze namulonze bantu be bamugize eki bw'omuwa oba wadde bantu bezziroobwe kimanyi okalaba akantu that is the politics we want. So ekyo abadde omusuubiramu si kusimbawo muntu wuwe ate si naye okugezaako alabe twayanda era ebyo byaki ekyo tekigenda kumulaga kuba bangi batandise okubyogera nti kyandiwano endowooza zammwe ideology kumpi zakkiririzaamu kyekugamba lwaki abalala tebafuluma palamenti ne bagenda kubanga teriyajja kuyisa biteeso lwaki tebagenda ne baga nti oba Museveni yayiseemu ze sijja kgenda bonna ze ya workers obu Museveni bajeti yiye oba oli wa Nuupu ebyo wasuubiza si byojja okugoberera wazera ojja birwanirira ebifuna essente bikole niisi bangi bakkiriza obunafu bwa opposition bwe yalosezza kivudde ku ekibiina ekya NRM abasinga okubagulirira okudda ku sayidi yaabwe kaakati ekigambo ekyo kyangu kyakwogera naye kizibu to substantiate kuleeta evidence kuleeta bwino kubanga kigenda nekifuluma nefuuka the speech of the day naye nga mugati tandika nga kwogenda okutandikirako tomugiraki
kubanga abasajja abo senga bayimuka ne bagaa nti n'otwonoona bwe tutyo katugende tukkube mu mbuga bonna nga baparliamentarians oyina evidence gy'onooleeta eneewa omulamuzi okukkiriza kandi oba togirina n'olwekyo kyoba olina okukola ekyo kiwulire nga luuma ekya president okutegeeza nti akolagana nabo si kyekika nga okugamba nti okubagulirira eyo gitwale nga ki nga luuma mu kisanja kino parliament ey'omulundi egw'11 abasinga bakkiriza nti Jacob Olanyono yandibanga azze okutuukiriza ebiremye Rebecca Kadaga ng'agenda kubeera yes person agenda kukkiriza bikkiriza nga tewali njawulo y'amaanyi agenda kaakati sooka ombuulire oyagamba nti ebiremye nga ki naye yabuuza oyine mukazi yabuuza bwe twayogera ku term limit twagikyusa nga nze nkubiriza age limit twagikyusa nga nze ngira ki kaakati ebyalema biki wawuddeko abyeyeta ekyo kugamba saagala ogambe otunuulire omusajja nti azze nga yesimaani alina obwongo tunamala kumulaba naye kakati wano okubuuka omugga n'osinziira obuuka ekiira ng'oli bulemeezi onoobeera kinyonyi tudde ku nsonga pulezidenti yayogeddeko ng'alyereko wennyini mu okulondebwa kwa sipiika oba nakubiriza okikolebwa ng'okusaako n'omumyukawo yatukakasizza nga bw'agenda okulwana bwezingirire okulwanisa enguzi ebigendererwa oba n'ebiruubirirwa akyabiina nga bwe byali ku 10 points program ekyo yakijje ku National Airlines oba Uganda Airlines ebyagisuula luli kumpi wano n'emyaka 5 tekinnawera era kumpi bizzeemu okulyako enguzi abantu okupaalula oba okupaalusa emiwendo egy'ebintu ebikozesebwa n'amagoba kampani tekola eri muloosa enguzi n'asoboka mu kisanja kino okugamba nti egende omanye ebitongole ng'ebyo bw'obifuula nga bya famire byebivaamu ebyo ekyo kikulu muzeeyi ayimirire ku magulu ge alonde bannayuganda abanywevu nga banjawulo buli omu aketta munne naye n'oleeta eggwanga limu n'oliteekawo ne baba batudde boogera lulimi lwabwe gwe n'ogamba what is it essaawa eyo oyingizaawo oluzungu what is it kiki ekyo kale nno n'olwekyo abo bonna bafamire era oli akola nti naye bakolesa wazza otya lwaki okimbuuza guwazza otya bwongo bwe butuleeta busobozi bwamu nti mutabani wange waali wano pulezidenti yamuweerera n'asoma e Bulaaya naye be yasoma nabo bonna balina emirimu mu gavumenti lwaki ye yafika ne bamuwa Ministry of Foreign Affairs Kuteesa yamulemesa ate n'aleeterayo omuntu omulala n'amuteeka mu mannya g'ono ebyo byebireeta ebyo wano ekyaleetera Buganda okukula nga teriimu mbaliga teyatunuulira wa gy'ovudde apaana abamawanga bonna bonna ne basenga muno bali badde bagulamu ebibanja ne babeeramu ne bazaalyamu n'abaana n'abalala ne bayingira mu bika byaffe nga tubayisa bubi naye that is what which is not there bali beetunulirako bokka enguzi alina kuyimirira ku magulu ge naye mu kugitandika okugirwanyisa awa abantu ebifo mu byenjawulo n'amawanga ag'enjawulo seyo kikakasa enguzi esinga kubeera mu bantu bennyini ate bantu bakutadde ate onogiri otya akati sooka ombuulire bw'onogirya mu URA oli memba sibanga nayo banaakuwandiika batya ku lupapula wano nga tuvunaana gundi muzzukulu w'amazige okubanga ali enguzi ng'ogirira kuki ebyasuula Uganda Airlines olabira ddala nga tunasobola okumalako okuwanga kugambye bw'ataalongoose ekyo
tekikutawanya mutwe ebyo byonna ayogeddeko byogere naye bw'onootunuulira ng'abantu abaleese on their merits ne not basically on their tribes and asses. Ono gwe mukulu we oza political will agirina kyotegeeza ki nti obugenderevu oba okugenda mu maaso okubeera nga akikkiririzaamu nti okulwanyisa enguzi ayingi yandibanga akyogera naye nga mu mutima si kyali oli mukulu we awo sikyaddayo nze amagezi genkuwadde gali so direct kyalina okukola ekyo bw'ataakikole ojja kulaba ekiriwo nga kyekigenda mu maaso bw'anaakikola n'akikyusa ojja kukira kyonna kijja kweyoleka kyokka so ne mu cabinet osuubira ebifo byandigabiddwa okusinziira kuba twalabye abantu kye batandise of course bibaze boogera regional imbalance ojja kwesanga regions ezimu zeekubidde olubege ng'abamu tebafunye bifo okwawukana ku regions endala mu cabinet mu maaso haji president mukulu oba omukulu wa national states movement yandikoze atya okulaba nga regions eryato libalansinga kati emyaka 3 eyo experience eba nnene ow'emyaka 3 experience ebeera kiki ebaera nnene twatandikira from nowhere ne tuva mu nsiko nga tetulina any allies tugunje baki bagunje netubateekawo kano n'olwekyo teri kwekyo sirina kugamba nti kamuwa amagezi mu kino buli kimu akikola akimanyi bwakiba akikoze bwatyo mu bukyamu era bwatyo bw'aba akyagadde simuyiga oli muwabuzi we ministries kyezeetaaga mu system overhaul oba okukyusa zonna eggwanga okutereera kuba oli muwabuzi we era nzikiriza obubaka buna yandibufuna kati nze mmuwa ekigambo kimu yesebo bw'aba alonda abantu nga tabataddeemu bunyiivu bw'anaatunuulira abaganda nti banyima akalulu yes sijja bbawa bagundi be bampa yes teri kyalubeerera omukwano teguyinza kubeera gwalubeerera of course abayudaaya tebaliise mu yudaaya munnaabo bagambako nti abapirisuuti be batta yesu kale n'olwekyo emikwano gikyuka gwa ab'endaaye tolaba be bamasuka ne bagenda tikiriwomu kadaga kati sejjusa ali luddawa importance ya sejjusa gw'ogimanyi mu lutalo they are the founders of Masikiyomale intelligence. Adumidde ejjo okumala ebbanga naye gwe omuwulizako gyali kati nasirikidde nabalina bwe batyo kale gwe bekituuka wekiri wekirindirire gwetambula gwe naawe kuba omuwuluku ogugwotambule nga bwe nakugambye nti kadaaga kati kiri gyali okugenda mu maaso oba kubanga avuddeko nange navaako naye mwe temujja tujja kakati ate nze atali minisita munjagazaaki saagenda okuba kuba minisita obwongo tebwagenda nabwo tibwagenda ne minisita tibwali bwayo nze nagendayo nabwo era bwe mba nvaayo nvaayo naki nvaayo nabwo kakati naye nze kimusaba wano mu kino akozesa intelligensiya egenda okuyamba kino ekyaliwo kireme kugejja kubanga senga agaana okunyiigulukuka ojja kugenda okukulaba nga the whole entire eastern egenze ki egenze nze bwe mugamba nti eno minisitule giweegende mba nze mba mukulembedde nze mugamba kukola mulimu na bwenkanya na butuufu bwa kintu mu kisanja kino Haji Right Honorable Rebecca Kadaga bwe yasuuliddwa era kirungi nze ekibuuzo kino ntera nnyo okukikubuuza tukirize nti National Resistance Movement agikulira ayagala nnyo okubeeyambisaako olumala okulaba nga ebigendererwa either nga mubituukiza temubituukiriza ng'abasuula ettale enkola eyo gikiririzaamu era President Museveni yamukoledde naye bw'olizimba kampuni yo katonda akuyambi
tewali njawulo tugenda kulaba ng'ofaanana ne Museveni muligendera wamu ne bamanejaaze bo ne badirectors bonna mwena muligenda lumu ogenda bakyusa n'ensonga ey'okukozesa haji ng'eringa enkaaga kaakati era bumugamba nti aluddeko ne bw'anaalwisaako ate abalala temunayogera ki kyolaba bambabaza abo bagunja abo beyajja nabo nagolo ogujwa be baliwo you be happy not really Haji okutunulira mu maaso we tulaga ensonga ya cabinet nkulu nnyo era ebifo bino engeri gy'ebirondebwamu nakyo kikulu mukwano gw'onfanfe gwawagira kalulu akobwa sipiika osuubira abamu baga ateyandikiriza kifo era yavayo natutegeeza nti ekifo ekyo takyagala. Do you think ekifo ekyo kyandibadde Busoga kigiweebwa kuba kya mikolo era abamu tutwalayo bwakyabazungu vane babaddeyo engeri gye bukukkuluma ekifo ekyo Busoga baba tebateyongedde kubeera ya mikolo mu ggwanga konsolinga Kadaga ne Eastern kubanga she has been more or less a king there ayita abataka abasemberere ne muwala waabwe boogere bwenkomyawo ate okuzza Obuganda buno kuba regions ebbiri kuba bwe Obuganda omuwadde recommendation Obuganda nabimuwadda ebintu bya Buganda abizi obote yanyaga binyaga lwaki anyumirwa omunyago embayira akenda akalemedde waliwo eggwanga etalina ttaka bw'onyaga eryange erya Buganda oyagala ddiwa baki nga ne bannayuganda balina gye baavu wano bajjawo buzibwa for services tunuulira nga America yali states 13 eziri kutuka ku Bungereza nezikola United States of America ne Washington ne kifuuka ekitebe nga nabiri byonna bijja okuyingira central government yatoola sente nesasula ekitundu gye bayita Washington DC the district of Washington yejja okuba nga lyetambiro lyabonnawo bajja naye gwali bawuddeko nga bagamba nti ate kakati Washington yonna natu gyetwale kubanga nene yetwala wanene naye kati nga wano batulya bagamba nti Kampala si Buganda kikusinzira mu ndagaano yaffe naye kakati ekibuga kikino kituuka Matugga naye bagamba nayo si Buganda kigenze Empigi naye bagamba nayo si Buganda obunene bw'ekibuga si kino kyekifuga obukulu bwakyo kyeki bebateeka kasiduro nga kati bweri eruweeru byonna ebanja byeruweeru babitutte kubanga waliwo kaseduro era ettaka lyayo weekoma weegiraki weesinziira nga tukyali ku nsonga za Buganda mu sabbiiti eno gyetutundukira mwabaddeyo okujjukira olunaku lwennyini olw'okutuula ebirayiro ssaako n'okuwona basabika bajjukidde olubiri lwekirwalulibwamu mu Buganda era abasukulu ssaako n'abalala bakkiriza nti era nakati wadde nga tebirungiddwa naye amategeko ennaku getoloddwa olubiri Kabaka bw'atuula sinalulumba naye ekiringa ekirindirect abajja okutuluma kubanga naffe tuyingira mu matimu era ffe amatimu ebitu gakomyawo bwakabaka isu egamba etutunuulira ebyo oba ozijja ku mulamwa omulama gugamba tyoboti byenjaga enjagalo zabiwo eziri abizi era abinyagira baki kakalunyaga ebya Buganda oziwebatolire kuwebalamo basoga bwebaki iwabo yetera ettaka nga bwe tugenda wabasi plan buli kitundu state agirekeka katonda bwe yagikola ako be kanaliggwawo kujjawo obuwambe buli Buganda ali yali Busoga bye bali bagenzi alijja bw'atalitereza ekyo
genda ngokuba ensibuko oli abikalaga batize munoni nendagano kamalo gikola olutula kutebe yamunye bibawo alidawo naavuganya kano kakyali kasirikiri sinsonga wuli oba sirikiri mubalira abaana abaliwo abali akasa tebala bakwagala naye tebakwagala nnyo kane olwolwekyo kiri munda kisaali oli omu ku bantu abalwana obwezimbire okulaba ng'Obuganda bukomezebwa Katikkiro bwe yabadde ng'atwanjulira ebyo byatuuse ku myaka 8 kyatujja ebintu nategeeza nti n'awamu ebitongole bya gavumenti emyaka 5 bisasulwa lwenti tasasulwa nakyo ekyokulabirako nga ekitebe ekikulu ekimbuya amagye we gatuula nakutegeeza gavumenti endabwesatu yakubi n'abuuza oba kino kigende anti byolaba ebyomukumaddama byalaba obwakabaka walwana bukomezebwewo nakyo ekugambye waliwo oli okukuyaaba yakati munobayo tituli baana era yagenda okujja ng'ajja mu ggwanga ku nekyo nakugamba nti teri kyojja kuleeta omuzungu kyataatulaba kyataatukolako byonna naye n'alemwa bulemu n'atambula n'agenda yobo tenagamba kimundu yeneegiraki yeneekola there is no more Buganda again Mwegala kugera ku Buganda, East Mengo, West Mengo, Masaka and Mbeni, that's all. No run with me. You still put it up with them over. No reason to 20 are being done. Nayati Kugaba Muki. A2. Ujachirama, I don't know, or Uganda, but I'm Sabaran to Tabla Bagamba, Chino, over set the time in the Tabla in Uganda. Gara gave you Yago, Umar Rabayoga, Tagovic now, to Jabarba. Eri ettaka eri emayiro agenda gavumenti yakongereza essimu yejjanga essente ebibira nikusaba yaliro bungereza ekyo eweereza essente ez'okukuuma ebibira ebyo kwate bobeyo bagenda kuteekawo samba ya sukaali tudagana sukaali awali ebibira wano King Faizo bwe yajja kuwano baba mutwale jinja okulaba ku nayo atwala amazzi ewaabwe atuuka kugenda kati mwakozesa bugagga bwakikazi okusimba emiti gino gyajambera gyokka era enkuba yeguli n'ava mu mweka n'asalirawo laakeezi kwebaza Katonda obuyewuunya kimbooka Katonda agamba ate gwe batukikolako instruction bw'otunulira abayoronyi ebibira genda wale buyungu kyali kibira kya buwangwa kya butonde batusimbidde mu payisi ne kantuusi bakika kyabwe olwo agambe nti ettaka lirye n'endwagiko byakyuka ebyo bya birongoosi aleme tuyita babi ti Abaganda banyima akalulu eyo akimanyi tajja kulemera byaffe netusigala mu buwabba obw'ekimpowoozi tusimewaga akati katono nnyo bwenkoma mu kitundu ekisemberayo ddala njagala Hajji ayongere okulambulira ku nsonga enkyali n'ebibuuzo bibulira ku nsonga eza nnyaffe Buganda okusinziira ku mukuumaddamula engeri gye yabisengeseewo lwa Buganda olukulu ensonga yayise nga mukaawo ddala abaffe Hajji ng'ono okubasingira ddala okusimba emirandira n'essira n'obuvumu bwe yayolesa okulaba Buganda bukomezebwawo ebimu ku maddamula byeyogeddeko abyogerako kino okulaba nga ensi Buganda zeeta n'ebintu bino okuteesabateesezza naye lwaki okukandaalirira bonna kyaliwo kigenderere oba katukome mu kitundu ekisembayo Kuwesiba bbiri